twabalabako ku video show kyemu ne Kasiita era obutambi ne butambula obwenjawulo nga balaba Mama Sita ali Mama Tumbu allegations ne zivaayo nga basonga mugwe mwana sifana alija sinya kwata konda bo bakitufalire kiki walaba ali okufambi simanyi ni Kenzo okwayo da okufambi galuto ndali longa ndali lutadala okufambi Chemanyo manya be simanyi nenda lula bana lindu kola na video abasinga bagamba luli mu musamba bala simanyi yabi teyakubulya kutata wawe simanyi negasi wazijjawo ezikwata ku lubuto lwona nali njagala kakasa ati namwe abamawulire mutukozesa ensobi Because look at Afro Nation. Yeah, good. List to go Afro. South Afro Nation. The Afro Nation. Yeah, Eddy Ghana. Yes. Nali busy. The busy. Nali sit. I on that day see you. I was busy. Because I'm about City Commander. You just go to Africa, one Africa Dubai. Coming, I think it's going to be December. I'll be on. No date here. Nali busy. Afrima igwe saha sina buzibu I'm nominated mu Zombi I'm nominated mu ya America I'm nominated ne ya US ya US then ya Africa so both nezo zona zina oshegera mukama wabayi nomulala gwasobola okublessinga mukama yebali sishinako buzibu era sahaba abaji wangu ndine kumusanyikira omulimu gye tukola tufunamu challenge omulimu gwokola gwosinga okumanya kiki oli ofunyemu n'owulira nga gukuleetamu challenge weziri nyingi kuba kati olaba tulina obuvunaanyizibwa jo nava Kampala nava Kampala luli nenzija embalala okukola press conference nenva embalala nengenda nenyimba eryantonde nenva eryantonde nga nyina omukola Kampala gwe nyina okubaako si kuyimba but omuntu invited yayampitanga tuli close nnyo ate saabawo okukwanjula nina okubawo ku introduction at least nenga kangende I attended the church mbeerewo kubanga bantu bange nnyo owesekera nenga kati kangera at least I attended the church ate siweggwa nziruke ngende embalala naye kati olaba najja nenzija embalala nenzira eryantonde nenzira Kampala ate nenzija embalala ate kati nzirawa nzira Igamba challenge tuba ku luguudo all the time on the road and wawa kaite watu bagamba waliwo there is a lot of challenge because we always on the road most especially me buli kaseera mba kukubo besiba kukubo mba munyoni igamba nogamba wanange ate nga tulina kyakola kubanga this is what you do and bakwetaaga ebyo n'olyanga n'ennyonyi tuweza kutenda too much of anything is bad. Kileta stress, you can even get depressed. Omuvubuka ali aweddemu essuubi ku challenge zafunye ku mirimu gyomu amagezi. No, there is no option. Giving up is not an option. And you cannot give up. Olunaku lwoli giving up, olunaku lwogenda okufa obwavu. Buli muntu gw'olabanga alina watuusa akoze nnyo. Nze mbadde ku stage okakyomukusa omulungi leero muzze. Ntuuse ku stage nenkubira almost like 2 hours. Naye nga nva Kampala. Abantu tebagala kubimanya. They get the service because they have paid you. You're not doing this for free. Entertain them, let them go back very happy. Anyway, you go to Semono. So never give up, man. The moment you give up, you are done. Mulinga gamatino mulika tocha inaona even time for yourself. Time ebula kivola abantu ebiseera ebisinga basinga okufuna depression n'okwejja ku bizimbe ne bagwa. Be a celebrity. Abantu nga bali busy balina busy schedules. Era ebiseera ebisinga abayimbi bettira ku tour. Oba bette bava ku tour. Nze natuukako ekiseera nga mbeera ku nnyonyi kati naddala nga nyina American tour nakolako American tour ya miezi ndowooza gyalinga 2 naye nga obeera ne show 2 oba 3 buli wiiki kati obeera n'omanya nti ngenda ku beesinga Dallas oba kale wonna oba obeesinze naye ng'olina okuvaawo n'ogenda ku destination ogendanga ku Lwakubiri Lwakusatu n'otuukayo ku Lwokuna ku Lwokutaano n'oyimba n'olinya ennyonyi n'ekutwala gyo n'ayimba ku Lwomukaaga ate
ate oba ino wala okumi ku Sunday n'ogenda oba n'omulamu Sunday n'ogenda n'olinya n'odda ku final ku destination yo n'obeera ennaku 2 olunaku olwokusatu oba olwokuna n'olinya n'ogenda gy'olina okuyimba n'oyimba Friday n'ogenda wa n'oyimba Sunday no ekyo kintu n'okikolera otuuka ekiseera n'owulira enseeputami naye wano obubu muwezi obutakimanya naye kati engeri gyenzize nga nkubuka mulimu kati newashedde ennungi nga ndi katono nenkalye bulungi kati nata nerulinga tuno nakatandika awo stars yakabreaking amaido I almost collapsed. Okay, I'll come back here Latinum mudongo. Ujogera ko changi yo. I'm so grateful. Today ndabyenga jja ku stage abantu bakubendulira nabo. Umanyi ebintu omuntu gyagwa tugibalanye ne tubalanye gyasituse kuba giba mikulu. And I'm so grateful that at least I added something, a little stone on his career. Nja kwogerawo n'okwogera okumuyambako mu kuza embirowoozo kuba ffenna gye tubadde we have made a lot of mistakes. Naye katulaba nga at least nange ntanso okufuuka omusajja omukulu I know what I want in life. So I believe he will grow up and is going to be useful because alina talent. Producer Washington yavuddeyo n'agamba nti abayimbi bonna be yakolako ku nnyimba kekaseera bamusasule ku ssente kati obwavu bumutwaliriza gwokomentinga kiku ekyo. Ebiseera ebisinga it depends on the agreement gyeyalina nabo nga bakola ennyimba ezo kibi nnyo okwefuula naye bw'aba nga yalina agreement nabo mu kusooka ng'era kiri mu buwandiike nga bakola spreadsheets and stuff ne bamulyamu olwo then is allowed to go to court n'abasuubinga oba n'asubmitinga things will get in. Naye bw'aba agamba nti ez'okusebuza n'agamba I want my shares akusira bawonya omulama naye ng'aba nga baali bafuna agreements era ng'azirina then ye mu njogera yagamba si kya agreement bazirina but obusente bwe bamuwanga bwabanga bwamafuta. I have no comment kuba omuntu yenna kasita akwatanga mu nsawo n'akuwayo akantu ne bwe ziba ebinusu ebi aba akuwadde money buy money even if it's a token of appreciation aba akuwadde. Tulaba omusajja Didi yakukolera oluyimba lwa Stamina embeera ye teyeyagaza tekyakuleetedde okutya nti naawe ayinza okuvaayo n'agamba nti Kenzo nange asasule. Ate kati nze munayinza kolera kinze siri musawo ate buli kubanga gyange njogera naye bwe mba nsobodde oba okisegeera sikiwa nti musabira mwagala people get challenges so some things are beyond our imaginations kati nyinza kukolawo ekyomuntu ng'ali mu mbeera nyenna kumwogera naye ne muencouraginga musanga ne mwahaga ne mugaa be strong manyi nage nsobodde gyekagulawo. Eddy waliyo omwana ng'ali omuwagizi ng'asoma naye ng'agamba kasita ne Eddy teyasoma ganve mu ssomero nkuba endongo. Omuntu yenna ataasoma ajja kubonaabona kubanga okusoma si kutegeera naye okusoma it's a system. It's a system. When you don't have that paper you are going to suffer. Osobola okutegeera nga tosomera n'okola emirimu gyo naye bw'oba tolina lupapulo mujja kuba ndowooza 1% yokka esobola okusucceedinga because of their creativity and hard work. Naye omuntu yenna nga tosomye ng'ate toli hard working toli creative nnyo toli talented you are going to suffer because paper is the way to go. Kati lwaleero abantu bangi bagezi basobola okuba ne bakola obukulembeze obulungi ennyo naye abali mu kutufuga olw'okuba balina empapula tebalina nabo skills zimalayo but they can talk and they have the paper. So it's all about paper, it's no longer about the brain. Kati omuntu yenna atasomye ajja kubonaabona nga nyingi kubanga tusigazaayo ndowooza Arua tusigazaayo Arua Bulu Bira then stopping ninge ndowooza lyo tunatera okumala ndowooza the other week wetubuzaayo tukumaawo tetujja kusobola kutuuka buli omu olw'obudde naye gye tutatuusa ate gye tujja okutandikira omwaka omulala nga tugenda okuddamu Olubuto Eddy Kenzo festival naye omwaka omulala naye nga sofa tutalaze bantu and buli wetutuuse ttaano gabadde massive omukwano gubadde mungi honestly I'm so grateful
in fact vezi tulinga abajimala katugenda just kuunzika bulunzi ekolero so okay tulaba radio Eddy Kenzo ba surprise artists aba tulaba abayimbi abamu bagene bakuyimbira ko wali ku climax yes expectations what do you mean like sure to abasubira ku climax abo ate ekyo kigenda kubeera kyakabiri kati ngenda kuleta n'abali international olaba abayimbi olwenda gantambula n'abayimbi ne bajja ne basurprisingira mu kubanga baagi nyo babaagala okujja nze ndasitoke nembaga bannaye tuli bangi obudde tebujja kusobola kumala naye nga abayimbi gye bankubira nolinaidi muddako wanzije obusigala leero bamikibwaino balabye bajostede ate bulijjo babalala bangi banjawulira bulooza mutera okukola ngaateeka ab'enjawulo so climax egenda kubeera yakabiri tugenda kufuna n'abaveeyo merude n'abewaka. Okay, nga tukyali prodi Eddy Kenzo tugenda kuweza emyaka 6 za Uganda celebrations emyaka 2 katuweza emyaka 5 abantu bangi bafuna ku luno ebbugu mutono okusinziira ku batuweza emyaka 6 nga ebbugu tebafulumya ennyimba tufuna n'abakunyoza nkyeka naye bagenda kufulumya kubanga abantu esi yawe bajagala tuwuza accessibility to celebrating bajja kufulumya ojja kuba oliawo ngazirabye bajja kufulumya but gudna ebiseera ebisinga gwandibadde mulimu gwa gavumenti nga yina okwempanga abayimbi nebawa project to do this music ebiseera ebisinga music ali expensive okukola audio okukola video kyetagisa sente nyingi kati oluusi abantu baba bandyagadde naye nekibakalubirizaako kuba at the end of the day oluyimba naye lukoma ku independence oba nelulinda endala toluyimba ku olwo noddamu oluyimba ku independence endala kakati kitegeeza abantu batunula ngalaba it's not worth the investment oba kubanga ogenda oluyimba mirundi gumu ogusooka ate n'olinda omwaka omulala ndowooza kiyinza okuba kibawamuko obuzibu abo n'awali naye nga gavumenti yandibadde ekibamala omutwe. tulaba waliwo ekibula ekigenda okubeerawo ku independence kwennyini but ba headliners tulinako South Soul kyokka tuweza emyaka 6 tulinako ne Rema okuva Nigeria nanti kati ekyo kirabika ekivulu ayakitegese bwekyabwannannyini muntu buntu si kiwandi kya gavumenti kuliko ministry nga sponsor kuliko ministry nga sponsor kuliko gundiro ga DJ atwala National Cultural Forum kweringa sponsor etwala bagundi arts ate leseba folena batusanyukire nyonyola no it's not good that's not being patriotic Uganda yeyaayo abaganyi tesiganye tusobola bayita batusanyukireko tetuganye naye kisinziira ndi line up yaffe yimiridde etya mikolo giyimiridde kitya ne tusagamba ba headliner ate si bawano we have to celebrate ourselves abaffe bali nkaaga ba artists baffe nkaaga naye emitwe eminene bwe baba bataddeko nkaaga then it's okay bwe baba bataddeko abayimbi enkaaga then it's okay it's okay omugenyi era alina kuba mugenyi ebiseera ebisinga abagenyi bwe balya n'enkoko basooka okugabira nze ndowooza that's not bad bwe tulinako abayimbi abaffe enkaaga it's okay. obadde ku stage n'ogamba nti sebo oli officially from Mbalala Mbalala eno nyinayo obuntu wange nyinayo ne family yange nayo kuki buntu very small osegedde then nyinayo ne family njagala nnyo they welcomed me they love me bafuuka ba Luganda so teri muntu atagala Luganda kale bansikanye okubanga nzija nnyo eno era ne banteekamu n'omutima okubanga mbaako obuntono bwenyinza okukolayo because there is a lot of love from that family njesa ndyagadde kuteeka nnyo mu media kuba abantu bali private all celebrations awadde tribute ya the late radio olunaku lwaleero Mbalala celebrating radio kubanga I think he did a great job by the time he lived. I don't know to back on so and he was such a very big inspiration to us and the next generation. So kitukakata nga abayimbi abakyaliwo okumujjukira musanga naffe tulijjukirwa kibi nnyo okwerabira.
Mbadde nnyo kini nga nkulya nnyo nga lubadde oyimba oluyimba lwa Basudde. Buli lw'oluyimba olina ekigambo ky'okyusaamu, olunaku olwaleero okyusizaamu n'ogamba okuva omukazi olweyandekawo kati abakazi okuva omukyala lwe yagenda. This is entertainment, I'm an entertainer. Bampita Idrisa Musuuza Musanyusa. Nkola music, dance and drama. N'ogattamu n'amazima. Kati ngattamu drama. N'amazima. Ate teyagenda. Nenga drama. Kati nze nkwata drama ne mwongera mu kyenkola okusobola okusanyusa abantu bange. Baba baze kufuna entertainment. So kati gwe kitwale nti oba olaba movie. Good, true story. Gwoba olaba movie. Okyegedde. Nze bwe mbeera ku stage nina okumakinga sure nsanyusa abantu bange. Era nina okubawa ekyo. Kati ogamba bali ekintu byayogera biba bituufu. Bw'obeera ku comedy buli ky'owulira mu comedy kiba kituufu. Watandika abasoga mukazi w'emusoga aba bituufu. Naawe ogambye okuva omukazi we yagenda kati olina ekyo nkigattamu okusobola okwentertaininga abantu bange. Kuba sikiwa nti ne Basudde byayimba yali abikola. Wabula tukola music oba tukola art okusobola okwentertaininga abantu tubagyeko stress. Naye ng'abakazi anabo tugalina. Sisi balina just bebe entertainment. Nga tuzeeko nalinga ku kyalo egi. Lwaki abantu tebasiima Wizo? Anti Wizo abantu bamusiima. Naye waali okyegedde omuntu aba akyaliwo ng'akyalivinga. Abantu bamuwa space okusigalawo ng'akyakola ebintu ebirala. Naye ono ayafa aba yafa era owulidde yakola ki? Ono akyaliwo kyobeera buli kaseera omulumya kasikonda buli kaseera oba olina okuba nga owa tribute kwayagenda. Waliwo n'omukulu omu yavayo n'agamba. Naye nga Wizo ali celebrated nnyo. Waliwo n'omukulu omu yavayo n'agamba radio yeyafudde. Radio mulamu, Wizo ye mufu. Nze saagala bintu byakunafuya abantu. Ebbanga lyetukoleza interview nammwe mumanyi. Nze saagala bintu byakuza abantu wansi. Wizo muwe ekitiibwa. I believe is a very talented boy. Yatuwa service ye and he deserved the respect. Lwaki abantu bamuyisaamu amaaso okusaidia obulamu? Nze simuyisaamu maaso. Nze mwagala era muwe ekitiibwa. Ensobi z'akola zikola omuntu kuba nange siri perfect. Wavayo manyiko n'ogamba nti no once in a while yatuwaayo kadongo kamu. Era recently ke kayimba kiwafuse wakola kasimbo fulumi of which kakoze bulungi. Tolowooza ati no kagenda kusika obeere muyimbi wa kadongo kamu. Era sikinaako buzibu okuba omuyimbi wa kadongo kamu olwansonga. Abayimbi ba kadongo kamu nabo bantu tebanfunyemu ssente. I'm here to make money. I'm a businessman. I do business in music. If I'm going to earn money, niyagale abana bange basome. I don't mind which style I'm doing. Yeah. Totide kuluzinga audience yetu. Audience ngenda kuluzinga. Kubanga nze siri muyimbi nti ngenda kuddaawo mutandikati kuva mu kyanga tenzire mu kirala. But nayekola oluyimba nga ngezaako to inspire the Kadongo artist baleme kitwala for granted so that they keep on doing it. I wanted to boost them okuba nti no tebakivaako. Omuyimbi wa Kadongo kamu naye nga n'okuyimba Kadongo kamu za nnyumirira mwagalira sikirina kubuza. Mimbi wa Kadongo kamu yennyini yayimba n'agamba bw'okuba hit mu Kadongo kamu ate n'odda mu laga yakuyita kiwumireko. Ebyo yamanyi nze sijjira abantu mu bigambo. Kati ate nawe obadde so international eri atozze ku loko. Nze njiroko bwe mbeera mu Uganda teri muyimbi wa mu Uganda ng'ali mu international. Bw'obeera n'oddowako balo ne Nicki Minaj ali loko America. You can only be international when you get out. When I get on the flight now from Uganda, I'm international. I'm an international artist who is coming from Uganda. Which take it, what I export is international. But remember waka amba waka. Kubana bobera mu nyumba ewa mu waka. Engeri gyogera ne bazaddebo n'engeri gyewetwala artist gyogera ng'oli n'omukyalawo. Abayimbi ba Kadongo kamu basinga enkokola n'okweroga. Totidde kuba obalabisizza. Abayimbi ba Kadongo kamu nze sibamanyi nnyo era sibamanyi mu mbeera yonna kuba siitira nnyo okubeera nabo. Naye bemanyiiko abamu abaana bange era tukolagana bulungi. Kati sijja kugamba nze manyi aloga n'ataloga, sijja kulimamu nali nkirabirira. Nange mpulira biwulire naye sina gwe nali ntutte kisobola kulumiriza muntu era gwe siranko nga nakyakola. Ate beebwe bali balamu singa bandibadde beetebwa ddanga betta so bantu balungi tebalina buzibu bwonna kubanga teri yali assemunni. Naye obalabisizza nnyo. Eri okuba ate neeno bazzeemu nabo baliiginza. Sikulabisa. Bino bintu byawamu oli bwakiraba bw'atyo
abeera kyalina mayindi ey'emabega n'ebino ebintu bandibadde basanyukira n'awamu kubanga tukolera wamu ng'eggwanga nga industry okulaba nga tubustinga music industry. That's music. Gwe bayimbi kyabakatonkamu basinga okunyumira bangi tuwe kukumanyi bangi. I don't want to busaganya kunafunya abantu wakati wena ddala natandika okulembeza abamu bajja kufiiringa obi ate bonna ndeyonaabo osegera ntagala nnyo bintu ebyo byakuddaawo ate at the end of the day banenjekyo kyebamutegeere nze Eddy Kenzo of today osegera buli muyimbi abasinga they look up to me osegera so I have to act my position. Kibi nnyo okubanga Mukama antadde ku eno level kwendi ate nesikola bintu bijja ku level gyendiko. So I have to behave totally different. I have to be me. Okusinziira Mukama wantadde n'engeri abayimbi gye banzikiririzaamu sikiwa nti nandibadde nziraawo nentandika okuba nafuya kubanga actually nzimukulembeze kubanga bandabirako kati osobola kukwata abantu b'okulembera ate n'otandika okuba nafuya kubanga Mukama position gyantadde muli abukulembeze bangi abandabirako ebintu byenkola nabo ne babikola oba n'okubikola okusingawo. So bwe mba mboogerako nyina kwogera ng'omuzadde bw'anayogera ku baana be okitegeera. Waliwo omuntu ali ayagala okujja Kololo naye nga yeebuuza atandikiddewo okugamba ow'emidaala owaki alina kukola ati kati abantu bonna bavendors abaagala okutunda ebyokulya abaagala okuleetamu emizannyo abaagala okukola biki bagende ku pages zaffe za social media zonna ziriko verification but where is a message oba bagende ku eddykenzo@gmail.com batuteere basindikire email batubuulire ekyokukola batubuulire kyebaagala kijja bawa contacts boogere n'abantu. Social media zaffe kasita ojjako oba Instagram, Twitter n'oinboxinga oba n'okwata ennamba ezo eziriko n'ozikubako oba n'ogenda ku Instagram eriko Martin Better enamba eri gy'olabako eriko Martin Better Life Musa Martin manager kati bw'ogiraba ogikubeko ojja kukwata akubulire wattu. Otherwise abavenda bangi bali batutuukiridde era nga bayita ku social media ne ku namba zaffe tezisobola kukola tosobola kubanga oyagala Kenzo n'akubula.